Haleluya. Katonda waffe mulamu, bwe tusinza mulamu emagombe takola ki? Taliyo. Olw'okuba tusinza Katonda omulamu, kyagamba kyani alitusalira omusango? Oyo Yesu eyafa oba eyazuukira? Yesu Kristo ye yazuukira, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, yagenda okukomawo okutunona. Naye agamba akomawo okutwala ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Olw'ekyo bakusabira owooluganda nti bulijjo tambula nga weeteeseteese. Ti Kristo bw'akunonera wonna ogwanira okubeera ng'otwalibwa ng'ogenda kutuula naye ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe. Yesu yeebazibwe nnyo. Ebyo gy'agenda okutwambaliza engule, ebyo gy'agenda okutusiimira bye twakola, ebyo gy'agenda okusiimira emirimu gyaffe, ebyo gy'agenda okusiimira okusiibako, ebyo gy'agenda okusiimira enjiri gye wabuulirwa, ebyo gy'agenda okusiimira byonna bye wakola, okusabira abalwadde, okubuulira enjiri, okuzzaamu abalala amaanyi, okuyimirirawo olw'omulimu gwa Kristo. Jjukira enti bye tukola byonna tetusiimibwa baana b'abantu, naye tusiimibwa Katonda. Kubanga ye mutandisi wa byonna bye tukola, ye mutandisi w'obulokozi. He is the author and finisher of our salvation. Praise the Lord. Tewali mulala yenna atwala kitiibwa mu bulamu bwaffe, tewali mulala yenna atwala kitiibwa mu buweereza bwe tuweereza.